po jako akawuwo nanga tabewul abakyala bano okuli Kabira Matafala w'emyaka 50, Nzabake Monica w'emyaka 25 ne Muhindo Dorini w'emyaka 19 era ngono mugole wa Sabiti Emuyoka nga batuuze b'ekitoro ky'Alikotha mu division y'Enyamwamba mu district y'e Kasese bebamu ku bakwatiddwa Matumbi Budde poliisi ebadde erawuna nga bibanyonyola tebikwataganira bano bateekeddwa mabega wa mitayimbwa nanga tabewula chama ninama mubwere ndibano numwe kaikano no baba no bekilia ben kena ingatse kabakanyito okusinziira ku Tembo Isaiah ssentebe w'ekyalo ategeezezza nti kitoro etawanyiziddwa nnyo ababbi omwaka oguwedde nga y'ensonga lwaki banywezezza ebyokwerinda okusobola okulaba nga bamalawo obumenyi bw'amateeka mu kitundu. Ekitundu ekibadde kimanyiddwa nnyo mu bubbi naye tugezezzaako nnyo olaba nti obubbi tukola ki tubugoba kati ekitundu kirungi nnyo obubbi tubugobye ababbi badduse wala nnyo kati bali mu kufeeyo bajja mu kitundu kyaffe kukyonoona kati ffe mulimu gwaffe kulaba nti abantu babeera bulungi n'ebintu byabo tugezezzaako nnyo ababbi tubakute abamu kwabo kuliko Mumbere Ronald myaka 17 Mumbere Moses 23 Mbusa Geoffrey 26 Kamala Nasoni ngono mutuuze agamba nti kati ababbi ebintu ebitwala misana tuku ng'ensi yonna eraba era kino kibawaliriza n'okweggalira nga tebunnakwata okusobola okulaba nga beewala okufuna obuzibu. We sleep early in a way that even during the day thieves come and steal. If you leave your property like a basin, a jerrycan outside or near the veranda nearby your house, they come and steal your property. So generally, stealing of property has been rampant since we elected the chairman LC1. Abatuuze abalala betogeddeko nabo batunnyonnyodde ku mbeera gye bayitamu olw'ababbi okubaliisa akakanja. sebakonzo sebatoro seba nisindindime sekatwasamu erisatulendi bano ababbi bano twabakute kiro obudde bwa dakika 35 kusaawa 9 bagezaako nnyo ne batugamba ebintu wababibba ne wabitunda abantu ne tubakwata bona bali wano ku ofisi yange wano kati kye tusazeemu bano ababbi bagenze mu maaso ne batugamba awali ebintu bilala n'ababbi abalala tugezaako nnyo ku makyaga leero ntugenda nnyo Kongokota Nevis Camp twakute ababbi abalala nga balina masasi. ASP Twesigye Vincent ayogerera poliisi mu Rwenzori East akakasizza abantu 13 abagaliddwa mu mbuzi ekogga ate nga ku bano basatu basangiddwa n'essasi era nga bali mu kunoonyerezebwako. Ne tukwata abantu abawera 13 abasatu tubakutte mu nyumba yabwe basanzemu n'essasi bullet. We recovered it and we have executed it. Mulimu Muhindo Alex, Tembo Robinson, Atigeka Kasim. Then abalala tubakutte n'ebintu byetusuubira okuba nga bya bubbi nga TV, nga hoofer, cooking utensils or machines, emifaliso. Ono agamba nti ebikoketo byabwe biddiridde okwemulugunya okungi okuvudde mu bantu olw'ebintu byabwe byabbiddwa mu ggandaalo ly'ennaku enkulu era abakwate bakugulwako emisango egy'enjawulo. Ekisoose twabadde twapulaninga kuva mu nnaku z'omwezi nga 2-3 bafuna okwemulugunya kuva mu bantu ebintu byabwe byabula mu bbanga eryo ery'ennaku enkulu, so we planned for it and it is today morning wetuze ntu operation yali tubali successful. Robert Kule yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. yesulika wa beti akambare singa mwesi aliko bisama bisana ngabune beti akambare mwambika mwangata kulola kwinji alwa yakambare